Yenze Mulongo Mwagale Omuzaana wa Kabaka gwatusinga nnyo ayisa abasajja bwe twaviibwako Omutaka Lwomwa jjajjaffe ow'endiga. Kitalo nnyo nnyo bazzukulu bannange. Jjajjaffe Mukama mubalire mubabe. Weewaawo nkereyo nnyo okwogera ku nsonga eno naye kasita ntuuse kubanga kino ekyatuukako ng'Abaganda kinene nnyo ddala. Era wano temusitukawo busitusi ne mweyongerayo. Wano weetaaga okwekenneenya, okwefumiitiriza n'okweteesa ku kiki ekyo ekyaliwo, kiki ekiriwo n'ebiddako. Eddoboozi lino lisobola okuwanvuwamu naye wulirizaako mpolampola, tuwagale obwongo. Twetaaseeko enkola eya Republic ey'obulimba eyatuteekako abantu bano abazanyira ku kutegeera kwaffe nga bwe batukolako ebikolobero. Kantandike nga mbabulira ku byafaayo bino. Ensi emu yali mu lutalo ng'erwana okwejja mu buwambe. Mu ddwaniro ng'emmundu ekolola bw'emira. Omulwanyi omu eyali omusajja omukadde n'alaba ekisaka n'akyesogga. Aba ali awo ng'alengera omuvubuka ajja adduka naye ne yeesogga ekisaka. Nga baali omwo beekukumye, omukadde abuuza omuvubuka nti wayingira otya mu lutabaalo? Omuvubuka agamba nti najja kulwanirira nsi yange. Omukadde n'amugamba nti kale ekyo nkitegedde naye wayingira otya mu kulwanirira ensi yo? Ko omuvubuka nti batta kitange. Emmundu ezaali zikolola awo zaali zitandise okutokota. Omulwanyi omulala ne yeefubitika ekisaka. Baagenda okumwetegereza nga mukazi mukulu. Ebibwatuka bwe bisiriikiriramu, omuvubuka abuuza musajja mukulu, gwe ate kiki ekyakuleeta mu ddwaniro? Ko omukadde nti batta ab'omu maka gange. Awo omusajja n'abuuza omukazi, ate gwe kiki ekyakulese mu ddwaniro? Omukazi yamuddamu nti ensi weewambibwa nga bwe twawambibwa omwoyo omubi, buli kye mukola kibeera kiduumirwa bantu abo ab'omwoyo omubi. Awo mubeera mulina okukimanya nti buli tteeka lye bayisa, buli kye babakozesa kyonna kibeera kibatwala mu nsobi. Ne mulimba, ne mubbaŋŋana, ne mulyazaamaanya, buli omu munne ne museeguka, ne mwevuganya, ne mweduulira, ne mukyawagana paka kuttiŋŋana. Obulamu bwonna ne bubeera bwa kubonaabona. Ate bwe mufa ne gye mugenda nga Katonda abasalira omusango olw'ebibi byammwe. Kubanga ogwa Sitaani gwa kukema, ogwaffe gwa kunywerera ku mateeka ga butonde. N'olw'ensonga eyo, eri omuntu yenna ayagala obulamu obulungi obwakakati ne gye bujja, okulwanirira eddembe lyaffe n'obutonde si kya kugamba nti njagala oba ssaagala, kyakuteekwa. Kambasuuliremu ne kano kajjaliwo. Abo abasatu olutalo bwe lwaggwa baafuukamu famire, baafuukamu maka. Omufuuti kyagamba nti happily ever after. Ennyinnyonnyola ya mukazi mukulu omutabaazi oyo etuzzaayo ku njogera yaffe eri egamba nti ekintu bw'okitegeera obulungi okikola bulungi. Bwe tutunuulira ettemu eryakolebwa ku mutaka wa Buganda Lwomwa, byogeddwa naye tetuyinza kugamba nti twategedde mu butuufu kiki ekyavuddeko entabwe n'ani akiri emabega. Mu makooti tubalaba bayingira baleeta n'abantu awo, naye abalinda lipooti zibasanze ezaasanga lumonde mu ttaka. Kubanga layini mpanvu ey'ebirindibwako lipooti, amasiro g'e Kasubi, okwokya omusirikale gwe baayokera ku gundi ku wankaaki w'olubiri,
abaana b'ebuddo byonna ebyo tebirambulwanga ne tutegeera ddala kiki ekyagenda mu maaso na ku lwaki. Obutemu n'okwonoona bintu by'abakolooni kakodyo ka buwambi n'abakozi baabwe bonna ababakolera era tebyakatandika babimazeeko ebbanga. Byonna bigenda kumanyika naye kikyaliko obudde. Okwetaasa kulina okusooka okubeerawo. Ate okutuuka ku kwetaasa okwo ekiseera kyonna tulina okwekuumira mu kujjukira nti Katonda bwe yatonda ensi n'ateekamu abantu be n'abakolamu amawanga, buli ggwanga n'aliwo ekifo kyalyo. Okukitegeera obulungi tukirabira ku musajja eyazimba amaka ge n'awasa mukazi we n'azaala abaana, buli mwana n'amuwa ekisenge kye. Kati mu kisenge kino eky'eggwanga eyitibwa Buganda, we twogerera bino mulimu abantu ba bika bibiri. Abantu baamu abatonderwamu Abaganda, n'ekiko ekyokubiri be bantu abajja obuzzi oba abajja oba n'abakyajja. Ate nabano abajja n'abajja edda era balimu nabo ebika bibiri. Mulimu abagenyi, mulimu n'abalumbaganyi. Omusajja omu ayitibwa Joaquin Flores nga mu Mexico America, simanyi oba erinnya lyogedde bulungi, naye ng'akolera Belgrade eyo gy'alina gundi gye yasimba amakanda ge mu Serbia. Alina ennyinnyonnyola etuwa okumanya enjawulo wakati w'omugenyi n'omulumbaganyi. Kati omwami ono Joaquin Flores akola ku byabufuzi bw'ebifo era alambulula obubumwa bw'amawanga, naye ng'obukugu bwe buli mu kukunga bantu mu kutangira ntalo ng'akozesa ebyo ebintu bye yasoma. Yagamba bw'ati nti omugwira gwe yayita immigrant bw'atawambaatira buwangwa era n'okuwagira okwetongola kw'abantu n'okwetongola n'okwesalirawo kw'abantu bagenzeemu, oyo abeera mulumbagenyi, tabeera mugenyi. Kati bw'osanga abagwira nga bajja ye lwaki mufukamira, ye lwaki abo tebabeera bagenyi, abo babeera balumbaganyi. Oli bw'ajja kuga nti abantu abasinga be tulina mu Buganda bangi nnyo, si bagenyi nti bajja kubeera naffe be tugamba nti Abaganda twaniriza. Nedda, omuntu ne bw'aba yaniriza tayaniriza mulumbaganyi, abo babeera balumbaganyi. Ye lwaki Abaganda bakola kino, ye lwaki Abaganda bakola kiri, oyo tabeera mugenyi. Ate ffe Abaganda omuntu azza obuzzi era tumumanyira ne ku ndira naddala ey'omwoyo. Endira eyo esiba abantu abalamu ku bajjajjaabwe abaazaawa. Omukwano ogwo gwe gututtaanyaamu obuvunaanyizibwa obw'okutwala mu maaso ebyo abaliwo bye twasanga nga byakumibwa abaagenda. Omukwano ogwo gwe mwoyo ogutafa, ogwo tugamba nti omwoyo gwa Buganda ogutafa. Era oli ayinza okujja n'ayogera Oluganda n'akunakuna n'abeera nga n'amannya yeetuuma alina n'ekika agamba alina eby'eggwanga Buganda, naye omwoyo ogwo gumuboola ate nga gukikola gukozesa ye yennyini. Kwega n'omulaba mu ngeri eri ate n'addayo eri ku kyoli omwami Flores kye yayogedde, tiogenda okumulaba ng'alina emboozi z'ayogera n'ebintu byakola nga si bya mugenyi, nga bya bulumbaganyi. Ennaku ezo nasomako nga bannasayansi abakola ku by'obuzaale bagamba nti endagabutonde DNA y'omuntu ebeeramu n'ebyafaayo by'abajjajjaabe. Era kweganga balina kye bagamba nti DNA tebeeraawo nti ebeera nnywevu ekiseera kyonna. Kale by'omusaayi bibaamu, naye waliwo n'obumanyi obulala, giyite information gyetambuza DNA neeba nga erimu n'okujjukira ebyo bajjajja bye baayitamu ne bwe byabayisa. Mulimu yo bakyayongera okunoonyereza wadde nga n'ebyo nabyo era bwe bakuwa tomala gamira osooka kugaaya, naye ekyo kiwulikika ng'ekirimu eggumba kirabika tukirindire tulabe kiki kye baakyogerako. Naye nga
bwo obutonde nga bwe buli buli muntu mu nsi azaalibwa ng'alina taata ne maama era okuggyako mu mbeera ezimu ez'enjawulo wadde nazo zibaawo naye omuntu oyo okusinziira ku abo abamuzadde n'ebifo bye balimu asangawo abamulabirira era nga be bakulembeze be abasooka abamulaga ensi bw'etambula n'okumulungamya awo nga watandikira waava okujja ng'agoba obukulembeze mu mitendera nga bwe giri mu buzaale okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Amawanga agamu ebintu ebyo gaabisuula kubanga abantu bonna bali mu nsi baazaalibwa buzaalibwa tewali baagwa ku nsozi ne bajja nga bakkirira okugenda okuyingira ebibuga oba okuyingira ebyalo. Naye ffe Abaganda tulina omukisa gw'amaanyi nti Katonda yamulisa bajjajjaffe ne babikuuma. Tweyanza nnyo Katonda ne ku lwekyo kubanga obusika bwaffe obwo butwesiimisa era tubwagala nnyo. Ojja owulira Omuganda nga akubuulira ku bajjajjaabe bwe baaweereza Obwakabaka era jjajjange yali wa ssaza era jjajjange yali mulwanyi wa Kabaka era kweka n'owulira ebitiibwa n'owulira okwesiima. Naye ng'ate ojja kulaba nti nno ne mu nsi endala mu mawanga amalala era Abaganda basinga bogerako ekintu ekyo nti bayina obukulembeze obw'ekika ekigundi ekika ekya waggulu. Ng'ebyo tubitegedde tukiraba nti tewali Muganda asobola kulya mu bajjajjaabe lukwe kwewegeka mu bifo bitali bibye. Ffe tulina ebika buli kika kirina omulimu gwakyo. Omuntu azaalibwa tewali muntu abeeraawo ng'ali oyinza okubeera ng'omulimu togukola naye buli muntu azaalibwa alina omulimu gwe era buli muntu alina omukisa ogw'okufuuka omuweereza ow'amaanyi eri banne mu Bwakabaka era n'okufuuka ow'ensonga. Teri Muganda asobola kwekolera Namulondo nti abeere nga emwerekera buli gy'alaga. Teri Muganda asobola kugamba abantu kumuzimbira biyitirira buli gy'adda. Tewali Muganda agamba abantu be yali mu maaso ge nazza ebbali abaami ba Kabaka baalonze n'alonda obubiina bwe ne bukola mu kifo kyabwe kwega bali n'abafuula nga abali awo beeza abatagasa. N'abaami ba Kabaka kakati ng'abali ebweru baatayinza kugamba nti abateekerawo abalala abali ku mawanga abatali ku butaka n'abalayiza okubeera abawulize gy'ali ye n'atandika okukola nga Katikkiro nga Kabaka tannamulonda ate ng'akimanyi yennyini nti nno asimbuse mu bubiina bwabwe obw'effujjo bw'oba mafiya abeerimbise waggulu ku Buganda ffenna batujooga obujoozi. N'alyoka ateeka abantu ku social media bamuwaane bamukubire gundi jjejjerebu ne zikampeyini mbu Katikkiro awangaale. Baffe n'amuyita kitaffe mbu kubanga bannamawanga kye baagala mbu kubanga kye basobola okutegeera mbu era kye kijja obbaagazisa Kabaka be banaasooka omwagala nga ffe bannannyini ye tetumala. Kabaka alondebwa abantu aba Buganda naye okusingira ddala n'okuva mu nsi ez'emyoyo. Kati abantu aba Buganda baba bakkiriza abantu abalala muli nvandiirwa munansaasira naye bwe kityo sinze nabikola ebyo Mukama yabiteekawo Mukama yakola Obwakabaka. N'alyoka ajja n'agamba mbu ndi mwana wa Kabaka bannange. Kati ne bakuŋŋaanya ebintu eby'okuddaabiriza amasiro n'abigafulumya nga bamugamba nga bamaze okumugamba era nga bamukuutira nga bamugamba nti ebintu ebiyingira amasiro tebigafuluma kizira. Kati ssente z'amasiro n'azikozesa bizinesi n'okuzimba masengere. Ate n'avaawo n'agamba mbu ssente tezaamala gumu ebiri esatu ena ssente tezimala. Naye n'alyoka agamba n'ayogera nti bw'abadde ng'asuubiza nti amasiro agenda kugamala abadde ng'alimba nti era abadde ng'akimanyi nti alimba. Ssaabasajja Kabaka n'agamba abantu be bazaale ye n'agamba nti abakazi balekeraawo okuzaala ng'obumyu. Kati n'owulira kakati nga kye tuwulidde ebyo byonna mbadde njagala kubibagamba ngamba tuusa ku kino kyagamba nti abakulu b'ebika mbu baayanjulidde Katikkiro Lwomwa omujja musaaki ngaani ku ddiiru ki. Kwegamba teri muntu Muganda asobola kukola bintu ebyo. Teri muntu Muganda asobola kukola bintu bwe bityo. Kubanga ne famire yennyini emukkakkanya ne mugani wange kiki ky'okwasaganye nakyo. Ate Bakatikkiro bonna abaaliko baakyogerako nti embiranye eri emmengo mpitirivu.
naye ojja kulaba nga bw'otunula n'olaba nti gwe genda obuuze munnange awuliriza. Baasindikiriza Oweekitiibwa Mulyanyammuli n'avaayo, ne basindikiriza Oweekitiibwa Muliika era naye n'avaayo, era bwe batyo n'Oweekitiibwa Walusimbi Jebbi. Naye ng'ebyo bikolebwa akabondo k'Emmengo akakolaganamu ne gavumenti ya Uganda egamba nti Mmengo tebeera mu byavu, teyingira mu byobufuzi. Naye Abaganda bennyini bannannyini bwa Kabaka babadde baleekaana ne bagamba nti Mukulu Mayiga va ku Bwakatikkiro, ky'okoze kimala, weeyongereyo. Mukulu Museveni n'agamba kaati titasobola ekyo kukikkiriza kubanga gavumenti ya Uganda erina okubeera n'omuntu waayo gwekolagana naye Emmengo, era ng'omuntu oyo ye Mukulu Mayiga. Kwega bino tebiriiko kunoonyereza. Naye kakati ffe ate ne tubuuza nti ate awo Mmengo babeera tebagiyingiza mu byobufuzi. Naye kale bandibadde bagamba nti beetaagayo omuntu waabwe, yandibadde omubaka. Naye mwe baddugavu bannaffe ne mulyoka mwagala otulinnya ku nfeete mwennyini okuyamba abeerwa abakoloni okuwamba Obwakabaka bwaffe nga bwe mulowooza ne mwagala okikola, mwe baddugavu bannaffe mmwe. Waliwo ekyobulabe eri Africa n'abaddugavu b'ensi yonna bannaffe ababoneebonedde gye babonaabonedde gye babatwala mu buddu. Waliwo ekyobulamu ekisinga mmwe. Abalala ne bafuba kye bakola byonna okugatta Africa. Abaana abaagenda mu buddu ne bayimba Africa Unite nga mwe muliwo okulaba nti nno ekyo tekigenda mu maaso. Ne bagamba nti omwana w'omuddugavu yeerwaneko mu bumu, mwe nga mugezaako kulaba nti nno abaddugavu mubaawula nga tebwe mweyogeza mu Pan Africa, okutuusa omukulembeze w'e Ghana bwe yagambye nga bateekayo olukiiko nti temujja wano ebyo tebikwata ku Africa. Mwe mukiteekamu obuteesigaŋŋana, mwe mukyonona, mwe mwennyini mmwe. Ate ensi egenda kukimanya, olunaku lumu egenda bayimbira oluyimba lwe mutagenda kwagala n'abazzukulu bammwe. Kati enkolagana eyo ey'Emmengo ne Republic n'ebikolobero bye tugimanyiddemu n'abagwira beetyebese mu bifo Emmengo awo, nakyo kyayingiza ettemu Emmengo nga liyita mu bali b'enkwe abo. Kubanga baga nti Abaganda bali enkwe bali abagenda okunoonya abantu abanaabalira enkwe bagezaako Abaganda ne bababula ne batandika okuleeta abantu okuva mu mawanga ag'ebweru. Ekyo gundi bano abantu bawambadde ensi bamanyi ebintu byabwe bibikola. Oli ayinza okutya nti banaamanya batya nti mutabani wa gundi we gundi yakola kino, kati ne bayaaba bakibulaabuuza ne bajja ne bakwata ne bakola byonna bye bali abalabe babagambye kubanga babawa ssente. Ate omuntu bamujja mu ttaka ne bamulowoozesa nti afuuse ekintu, kabeere nga kyafuuse kimufuula mu mulabe wa Katonda, naye era ye n'agamba nti kaamale gakikola. Kubanga ekigendererwa mu ngeri eno kuggyawo Bwakabaka, kutuggyako buzaale bwaffe, ate okusingira ddala kufuba kutwawula Katonda waffe. Ekyo kye kisingira ddala okubeera ekikulu. Kati wano ne muzzukulu wa Buganda Naluwama Nakato omugenzi yayogera nti yalina abamukubiranga amasimu. Okitegedde nga bamugamba nga bamwewerera nti bw'atava ku nsonga za Buganda ajja kufa. Ate ye Omutaka Lwomwa tuwulidde yabadde anoonya Bobi Wine omwana wa mwannyina, naye tebaatubuulidde kyabadde amugamba. Naye ate n'olowooza nti bw'aba amunoonya bw'atyo ne batuuka n'okyogera nti abadde amunoonya, osanga yali alina kyawulidde ng'ayagala kumugamba nti wange mbuulizaako eyo ku bakulu kiki ekigenda mu maaso. Kati n'ebyo bya mukulu Mpuuga oyo atunulanga katemba. Abantu boogera bingingi bw'oba ng'ozze emabega ku mikutu n'ag'omu nkuubo. Kubanga obubbi obuli mu gavumenti, mukyala Betty Kamya naye yabwogeddeko jjo wano. N'agamba nti nno ebintu byonna eddagala etalimu mu malwaliro, enguudo embi, byonna biva kuba nti abantu bakola ki? Babba ssente zonna ezibaweebwa. Okitegedde nti abantu abandibadde bakola emirimu egyo babba ssente. Kati mukyala Betty Kamya bw'akyogera ku Mmande, ku Lwokubiri oli n'agamba nti mukulu Mpuuga alina ssente zaffe. Mulina okumanya n'ekintu kira nti zino Republic tezikola bintu naddala ekintu bwe kiba kivudde mu bbo.
kubanga bonna abali mu gavumenti bantu ba republika okuva ku opposition okutuuka ku ki beeteesa nga ti gwe jangu oyimbe kana akayimba nze nziremu kali kati nze njire wano nkole endongogoozi ne bibe bitenkuba engoma kakali oba bete kama byali ayogera kyali kiggula luggi nga balina kye babala ekiddako kyabwe ate kisobola okubeera nga kyazi nalabyeko omuntu omu yakiwandiise n'agamba nti nno bino byonna ng'otaddeko n'ettemu eryakolebwa ku mutaka lyabadde lyakugira nankani kubanga ettemu bwe rimala okukolebwa ku mutaka ku social media wabadde wajjudde nnyo ensonga eyo ng'abantu bangi nnyo bajjumbidde nga okwogera ku nsonga za Buganda era nga bazitadde ku mmeeza zonna kweganga batandise okutwalira wamu n'okufuna kingeri ki gye kikola ki gye kigonjoolwamu mulundi gumu n'akamalirizo era nga waliwo ate omuntu omu yabuuzizza n'abuuza mu ebyo ebyagundi kwegamba nti abamu bagamba nti nno bino ebyokugamba nti nno musonyiwemu katono ebyokugamba ebya mwami Mpuuga bye baleese nti byabadde byakuzibikira kiri ekyomutaka ebyomutaka biggwe kwegamba baleetewo bino ebyokwogera ku byomutaka biggwe kwegamba bagende nga babifukirira amazzi mpolampola nga bikkakkana kubanga naye ng'omuntu gwe muvuganywa oluusi owulira abantu nga babuuza ebibuuzo noga ekyo kyansonga omuntu gwe muvuganya ate gwe agamba nti ajja basi mwagala mujja mu bufuzi akuwa atya akasiimo k'okumuvuganya okujjako nga waliwo era omuzannyo ate ne mukulu Mayiga ne bitutuuka nti yagambye nti okutereka omutaka kubeere kwa mpolampola omanyi abantu bano baagala nnyo ebyabwe byebibeera byogerebwako byokka kwegaffe twerabire kye tuli n'obuzaale bwaffe n'obwakabaka ffe nga tuli ku bo betwogerako kweganga twogera ku bulimba bwabwe obubbi ejjoogo n'ebikolobero era nze ŋŋamba abavuka mwenna abalina emikutu bwe muba mwogere ku bizimba Buganda n'ebigiyamba temwogera nnyo gavumenti era yatula Buganda bagitwala ebyo byonna mubikkakkanye mulabe ebintu omukulembeze n'omuntu yenna ayogera ebintu ebirimu ensa katugambe kankugeraageranye ku kintu ekyokugamba nti bw'oba ogenda okukwata ebbinikayo eriko akamugo naye ng'okyagikozesa omukonda nga mumenyefu onookwata mukonda omumenyefu oba waakiri onookwata omumwa oba onoogitulira mu ntobo awalamu wookwatira ekintu okikozesa oba okitambuza awalamu akakyaliwo akalamu kooba okwata ozimbe ng'otereeza sikuddaawo kale baamule era baagira batumazeewo tuwedde bikinga batumalawo batya batumalawo benkanawa tobuulira kye bagamba ekyo ntobuulira kizibu tobuulira Katonda bunene bwa kizibu kyo buulira ekizibu obunene bwa Katondawo naye no bw'atyo Mengo bwe yafuna obwerufu bw'ekikoloni mu biseera bya Apolo Kaggwa nga ye Katikkiro jjukira naye teyali musajja Muganda eyo nkola y'abawambi nabagambye edda n'Abalomani bwe bawamba Abayisirayiri Yesu mwe yazaalibwa Herode gwe baateeka ku namulondo yaabwe teyali mu Isirayiri yali mu Mowabu bakuteekako omugwira n'akukalakata n'okinnyonnyoka ekyo tulina okukirwanyisa ennyo ate n'okukimanya mu bukakafu nti ye mukulu Mayiga si Muganda ekyo mukitegeere mukimanye si kya bigambo si kya kunoonyereza si kya kwenoonya teri muntu abeera Muganda n'akola ebyo ne Bayibuli yennyini ekubuulira nti muli balabira ku bikolwa byabwe si Muganda talimya ddaka ettonde erimu bwe liteganda kati kusoso nze ekyo kati nkibabuulira mu butuufu nze ekyo sikyogerangako naye kati nkibabuulira teri nze mmala kusoma nsonga n'enjeetolola n'enjiraba n'endyoka mmanya ate nga bwe nsaba ne Mukama anyambe tebiriiyo ebyo kati ku social media kuno ennaku eziyise kutambulidengako amabaluwa agawandiikibwa abaali emmengo mu myaka gyana nga beeteesa kuwa obutwa abantu abamu muli olulangira nti kino ekintu tekitandise kaakati era nababo abantu abakolanga ebyo bangi nnyo abali mu baali nga bagwira nga be bakola ebyo okitegedde kubanga tebategeera nti nno nga bwe mbabulidde mabega eri nti buli Muganda yenna tewabaawo mululu ogwo gwakugamba nti nno kuba nkolola kankusindike oli amanya nti bw'anaakola emirimu egimwetaagisa okukola
ajja kuba asobola okufuuka owegundi ow'ensonga na buli kati era kakati tulina abantu abayimbi nga Bamasaki Semakula akola messages ze okitegedde n'akola messages Kabaka n'asiima byakoze bwekitira bwe kyakolebwa na luli naawe obeera mu kigundi ky'omwokolera naawe n'okolayo ekyomugaso ono omwami ono Saka ayimbisa abaana be Buddo naye n'afuuka omwami wa Kabaka mu kukola emirimu gye emirungi okitegedde kati Omuganda tekirina kikutwala ku luvubana nagenda tandika kwesonseka mu bifo mutali bibyo singa otandika okola ekigundi gundi waliwo gundi y'amaanyi nnyo buli Muganda wayinza okugenda naga nti kankole ekintu kyange Kabaka akiraba akisiime nti nno kyongere kitwala eggwanga lyaffe mu maaso okitegedde bw'oba tolina ky'osobola kukola ng'otuula ng'oli emmere ng'olala bakola ku lw'obulungi bw'ensi yo kubanga ne kye bakola tekibeera kyabwe bokka naawe obeeramu kati kyekiseera kino okumala okulaba ebintu byonna ebyo bwe bijje bitambula emmengo eyo kyekiseera okugolola Mmengo kati waliwo abantu abagamba waliwo abawalana Mmengo tumuwalana waani Mmengo y'Abaganda Mmengo busika bwaffe era tugyagala nnyo naye abantu ababi ababbi abantu ab'empisa embi ne bannamawanga abagyefunzizza nga batudde muli bakola ebikolobero kuffe ffennyini nannyini busika obwo be batamye Obuganda kale nsomye ku kiwandiiko ekikubira Abaganda omulanga batunule enkaliriza ku buli kikolebwa ng'Omutaka Lwomwa ekyakolebwa ng'Omutaka Lwomwa tannaseerera era nabiki ebikolebwa oluvannyuma lw'ettemu eryo eryawuniikiriza Obuganda bwonna ebigambo ebiri mu kiwandiiko ekyo bikwatagana n'ebikola amakulu kubanga oli kyava ajja n'akugamba nti waliwo amasiga ana amalangira nti ate abadde Katikkiro yasikidde obwa Lwomwa olwo bba abatali ba amasiga malangira beenyigira ddi mu bukulembeze bw'ekika bwe kibeera nga n'obukulembeze bw'emirimu gye bakola ng'ekika nabwo era buva mu masiga ate malangira Obwakabaka bwa Buganda bwa bwenkanya bwa kubalirira bantu baabwo bonna ku buli ludda tebulina gwe buleka ku nsalosalo ekiseera kyonna ebintu byonna ffenna tubinyiigiramu nga buli omu akwata ekifo kye nga bwe kirambikiddwa mu buwangwa n'ennono omu ku bakulu b'ebika omukulu w'ekika omu yayogedde ku nsonga eyo naga nti ebintu ebyo ebipya ebyateekebwa mu ntambuza y'ekika osanga bye bireese obuzibu naye ekyo ekintu tukyogerako bujjo nga tugandi bannaffe temumala gayiiya bino ebintu bya mwoyo era nze bwe nnoonyolezaako mu bitundu eby'enjawulo nendaba nga ekintu ekyo baakitandikawo butandisi tekyaliwo ekyokugamba nti nno waliwo amasiga amalangira ne bagatuuma n'okugatuuma ndi malangira ate bwe baali bakikola ekintu ekyo balabika tebaakiyisa na ku Namulondo okulaba nti nno ekintu ekyo kibeera nga kifulumira mu ddoboozi lya Kabaka nga bwe tumanyi nti nno entabiro n'ataba n'aga nti okke kino tukkirize tukikwate nga bwetyo olw'ensonga eno n'eno naye ne bw'otuuka ne mu Bayibuli n'olaba ku bwakabaka obulala kubanga tukyogera bulijjo nti nno obwakabaka si bwaffe ffekka obwakabaka bwa Mukama Katonda naye era ne mu bw'osirabyeyo busika bwa mpalo kubanga ekyo kyangu nnyo kubanga waliwo okugoberera ye obusika bwennyini bwaki okugoberera obuzaale okugoberera olunyiriri okugoberera empya okugoberera kwegamba ekintu kyonna n'omanya nti ono yavamu oli kati bw'ogenda ate obisaza ate n'odda ebbali n'okola zigizaga n'odda muno n'odda muli kyangu nnyo okubuzaabuzibwa ku nsibuko y'omuntu waddala weba omuntu wasibuka bw'ogenda ng'odda muno n'odda muno n'odda muno n'odda muli nze ndowooza nti ekintu ekyo kirina obusobo bwakyo bw'amaanyi era ng'abakulu b'ebika abamu bwe baakyogeddeko
ate kyabulabe nnyo Abaganda okukkiriza omuntu yenna oba abantu okukyusa entambuza yaffe ey'Obwakabaka nga tutunula. Buli muntu kola kyonna ky'osobola ku lw'abaana n'abazzukulu. Kola ku lw'abakadde bo ne bajjajja mw'ova. Kola ku lwa Katonda kale alikikubalira nti wakuuma Obwakabaka. Enkulembera ye gye yateeka mu nsi ku lw'abantu be. Enkulembera ey'amazima y'ey'Obwakabaka. Ekyo twongera okukikkaatiriza. Era ng'eyo yenkulembera omwoyo omubi gweyagala okuggyawo eteekawo bino bya Repubulika eby'obulimba. Ekiseera kye tulimu ekikutte obudde kikyabukutte. Tulinga abali mu kisenge omutali ttaala. Mu mbeera eno tetulina kukyusakyusa bintu bwe tubimanyidde. Bwe tutyo tusobola okukwatakwata eno n'eri n'ogaa nti wano we wali emmeeza, wano we tuteeka entebe, n'okwatakwata n'omanya nti wali kati bwe nkuba olutalumu mba ntuuse ku luggi. Kati bwetyo nga bwe tugenda tusenvula paka nga tufulumya ekizikiza obanga ekitangaala kitujjidde. N'olwekyo tuwakanye ebikolwa by'omulabe eby'okukyusakyusa ebintu byaffe kubanga ekigendererwa kye kutukuumira mu kizikiza paka kutusaanyaawo. Okukyusa ebintu ebyo okukolebwa mu bugenderevu nga oba okukuuma okukyusakyusa okwo kwagamba omuntu yenna n'omuntu Omuganda owaawano asobola okutandika okukikola, naye ate era ne bwe kiba kikolebbwa walimu okubaawo okukkanya tumanya tutereeze ekintu bannange twekera okwerowoozaako tulowooze ku bulambirira bw'Omuganda. Ebintu ng'ebyo ebika si bya muntu yekka. Olubulira n'abantu baatunda ettaka bakola biki si bya muntu yekka, bya ggwanga. Kwegamba buli bwe twegattira awamu twegattirawo nga tukola ggwanga. Kakati ne bwebeera nga maka nga mu lufuuti bye muyita famire ne mubimanya mangu nti wonna bwe twegattira olaba nti omulabe afuba nnyo okulaba ng'asigawo okuwakana. N'ekiva mu ekyo njawukana. Eyo enkola ya divide and conquer. Kati babuzaabuza ne bagamba divide and rule. Nedda ekituufu kiri divide and conquer. Yakitandika yawaati bwe yakiwandika ate nga kye kituufu. Era kikola bwe kiti. Babaawulamu ne babateekamu empalana ne mulwanagana ne muttiŋŋana olwo bo ne balyoka basituka ne balangirira nti bawangudde era bawambye. Mu biseera bya Ssekabaka Mwanga bwe gwali mu ntalo z'amadiini ze baagamba mbu entalo z'amadiini agaawa. Omuganda yali amanyi ki ennyo ku madiini alyoka agalwanire. Kati olwo ku ddiini zonna galwa agaawangula era gaatuuka ku ki? Kubanga gonna tugalabawo era tegaliiko kamogo geeyongera bweyongezi kukula. Buganda ye yawambibwa. Kale n'ebintu byonna ebyo tubizuukukire tubenga okumanya okwo tukulina. Okukyusa ebintu, okudibaga, ensowole, oli olukoloni, byonna ebyo akafubo kakugyawo Bwakabaka. Baggumize obufuzi bwa Repubulika. Repubulika kye kiki? Omubbi bw'ayingira mu nju yo n'atandika okuwa amateeka agamusobozesa okukubba, eyo Repubulika, eyo gavumenti bwetyo yebeera eya Repubulika. Kati kubanga kandeke kigenda mu nnyo ekyo nkibategeezeza nti kasita omubbi ayingira enkola bwetyo eya Repubulika. Kati bataddewo ebibiina mwe mudde omwo muwakanire omwo ebitaliiyo. Olitebereza ayingidde mu nju yo mukuba akafaananyi ali mu ddiiro mwenna abakuŋŋaanyizaawo. Kati abagende kakati gwe n'oyo muli mu kibiina kakati mwe muwakanye oli mulabe anantuusaako ebigambo wano nze ndyoke mbabuulirwe munaagenda mu firiji yammwe muggyemu emmere yammwe mugirye. Kati oba mugende mukozese obuyigo bwammwe. Ebyo byonna olwo omubbi nga yabisalawo asobole okulaba nti nno ye afulumya ebyo byayagala okufulumya. Kati kyova olaba nti nno mwe babateeka mu bibiina muwakanire omwo ebitaliiyo nga Beeno, Golodi, Mubende, Wakiso, Kasanda n'awalala basima era batwala. N'emisolo gyennyini be bagikwata. Era kubanga abeeru bw'aba akubanja ssente takubanja ganti kale ensasulayo 5 ng'ensawo yo gwogina. Nedda ensawo bw'omala ozikuŋŋanyiza omusolo ng'ozimuwa wali kubanga akubanja. Kati ng'ajjamu ebyo by'owulira nti balinda Uganda tulinda abazungu batuwe ssente. Baba wakuza mmwe ze bakuŋŋanyiza ez'omusolo. Bagenda bawakuzaani.
bo baba nga bo bazijja bakubudde ettaka lyabwe lyavuzibwa balina ne gundi ne winter ne summer zisaba amaanyi amangi ag'okukozesa okuba bugumya n'okubanyogoza. Kati nesente zennyini zemukola mu mawanga babasasula kuzirize babba. Okitegedde mugenda okulaba nga temulina kye mufunamu era mubeera bufiirwa. Kati ne babeera nga bakuwadde amannya g'abatemu nga gandiga. Naye nga eyattibwa ku bavubuka abo batugambye nti yali mu magye g'ebbali gano ge bayita army reserve n'avaamu. Eyalwana n'ono atattibwa ono atattibwa abadde mu ddwaliro agamba nti bwe yali alwana naye nti yamulaba nga mutendeke nnyo. Kati abatendeka bokka ye gavumenti ya Repubulika. Omukyala omuwandiisi w'embuga ya Kisekwa nga kwegamba ekimukwasa obeera tokitegeera bulungi. Kubanga ye yatendeka bano oba ye yabafunayo gye babatendekera. Kyokka tebannabako kye boogera ku mmundu zaavaawa kubanga ekyo kye kintu ekibeera ekikulu mu musango ogwogwo ogw'obutemu. Emmundu zaavuddewa. Kubanga gavumenti yokka ya Repubulika yeyinazo yokka emmundu ezo. Era yezimanyika amayitire. Kweganga ebyo byonna byakuwuddiisa mpozi n'okulowoozesa abantu nti obwakabaka bwennyini bulimu ebizibu ate n'okukwata ebintu bwe bibanga bibadde mu bwakabaka ate ne babikwata ne babitwala bajjewo n'embuga ya Kisekwa bagenda tebabiwoleza eri ewooli akuwala n'ayagala okujjawo kwegamba tuli mu kavuyo ka kika kya waggulu bwe tuba tetukategeera kijja kubeera nga tekikukola bulungi n'akamu. Kati bagenda mu maaso n'enkola yaabwe eya divide and conquer nga baagala ab'endiga beeyawuliremu ddala. Ekyo kye tulina okwekubiriza okuva ku famire zaffe. Bannange mwewale entalo, mwewale okuyombagana, mwewale okusika emigwa, byonoona obumu okuviira ddala mu musingi. Ate omulabe bimukolera nnyo kutwala mu maaso bulumbaganyi bwe. Akati abo temulina na kwewuunya nti ekkanisa y'e Namirembe yagaanye okusabira omutaka. Kubanga ezo ddiini z'abakoloni kuva dda tebaagalangako ku bataka ba Buganda abakoloni ate nga batuufu. Kubanga mu biseera bya Ssekabaka Mwanga batuufu ng'omuntu azze okubba agenda kwagala abantu abalina ekitiibwa bwe kityo mu kifo ng'ate bye ebitiibwa byabwe byayagala akwata ajolo ng'alyoka abakwata abateeke mu buddu. Kubanga mu biseera bya Ssekabaka Mwanga bagamba abataka abo babawe ssente babawe n'ettaka eryabwe muntu ku muntu bave mu by'okubeera abataka ku butaka ne bagaana. Kati ne bazzukulu b'abajjajja abataka tulina okukirowoozaako ennyo nga Katonda yennyini ye yakola eggwanga n'ateekamu ebika ate bano ne bagamba nti bannaffe abagamba nti be bamukiikirira basobola batya okutugamba nti omukulu w'ekika mubi kubanga asabiddeko ewali bazzukulu be abalala. Ng'omukulembeze alina okugoberera abazzukulu be. Nze simanyi oba bwe yagenda yalokokerayo oba yakola atya naye tayinza kugamba nti asabira mu kitundu kimu alina okugenda atambuleko mu bazzukulu be okutuuka eggwanga bwe linaasalawo okweteekateeka ne lidda mu kifo kimu ekyokusinza ng'amawanga bwe gateekwa okubeera. Nekitegeeza nti kwegamba n'abazzukulu n'ebika babisuulewo kubanga omukulu bw'abanga omukulu musobu n'ekika kyonna bye kitambulirako ebibagatta byonna tebiriiyo. Ezo eddiini si ye Katonda. N'olwekyo twebuuze tunaakomya ddi okwekkiriranya nazo. Tulina ebbanja ery'okutereza enzikiriza yaffe ng'Abaganda eri Mukama Katonda waffe. Ekyokukola kakati kiruwa? Bannange mbasaba mutunule mwetegereze. Lwaki Obote asooka yavaako mu myaka 4 n'ekitundu. Amini Daada yavaako mu myaka 8 n'emyezi nga gijjo. Obote owookubiri yavaako mu myaka 4 n'ekitundu. Wano ffe myaka 4 tugaba tukala na mukulu Museveni. Bali kiki kye baakola? Ffe mu kiseera kyaffe kino ekitulemye. Kwefuula nti tuli bulungi. Kwefuula nti tebiina kye bitukolako byonna ebiriwo. Kwega nti kubeera nga tukolagana na mulabe ekiseera kyonna
ate nga bwe tweyawulayawula kulowooza nti n'omu bw'anaalya ggwe ebibyo bijja kuterera ojja kuba bulungi. Bali baakola batya? Bali baali kitole, baagaana okukolagana n'omulabe. Bwe baawuliranga olugambo nti Amiini agenda wano nga baddukawo. Kasita baasooka ne babawaanawaanakawo nga baakajja. Kasita baamulabanga nga bw'atyo bw'ali, tayingira mu mwaka gwa kubiri nga bakyaliko oyo, nga baasazeewo dda nga baamuvuddeko dda. Baliwo bagamba nti waliwo bote bwe yagezaako okukola lali z'ebyobufuzi mu Kampala, abantu abasinga kwolwo mu kibuga tebaalinnyayo. Abaagenda baawunyamu kiwunye ne bakiddukamu. Abantu ne ku biseera bya Amiini ne ku biseera by'Obote beeteekako zikafyu nga okukiyingira ekibuga obudde bumala kulabira ddala ne bubanga butunula ssaawa ng'emu. Ate zawera 11 nga balwanira taxi kukiddukamu ne bakibalekera. Naye gwe tebereza okutambula mu nsi. Oli Mungereza, oli mu Amerika, oli ddawa, tambula mu nsi kati obulya muntu toyenayogera olulimi lwansi eyo lumanyi lwe boogereramu. Ojja kumanya nti bannannyini nsi bali ludda bwera bakolayo ki. Ebyo mbibagambira ne mubitegeera. Beekwata ku buwangwa ne ku nnono yaabwe ng'ensisinkano bwe basisinkana. Ebyafaayo n'ebeera endagaboolekero kye bayita abafuuti campus ebawa ekyokulabirako n'okubalaga nti obwakabaka bwabwe bwokka bwe balina okulwanirira mu ddeeno. Temukolagana na balabe bammwe, na buli yenna akolagana nabo mumweggyeko mumuboole. Mujja kugendawo nga mulowooza nti buli omu ajja kukola kyakola ku lulwe bumu abeere bulungi, nga bano abagenda ne balya ssente babawa obukadde biki. Oyo yenna pa olunaku gye luggweera tebijja kuyamba. Mujja kuggwamu amaanyi nga musuubira mujja kwekkusamu mwekka mubeere bulungi. Obuwanguzi buli mu kwegatta. Naye Ssaabasajja Kabaka yakibagamba, ebyo ebintu si biyiiye buyiiya, biri mu butonde, obutonde bwaffe ng'abantu. Ekiseera kino kyakwerowooza na kutereeza mmeeme zaffe. Ayinamu ebirowoozo ebikontana, wuliriza ebitooso, birowoozeeko, togaanira ku kintu, tobaako kye weesibako, gaanira ku kintu kimu kyokka. Tuluubirira ddembe na mirembe mu ggwanga lyaffe, kikyoba ogaanirako. Ebirala byonna bibe ng'osobola obbikyusa n'olaba ekituufu kye kiruwa, weewaawo n'okigobererako n'olaba ebbanga n'olaba bakiseetuka. Ebintu ebigaanye okukola mubiveeko. Mulowooze ku bintu by'omulowoozo, oba olina bingi mu mutwe, olondeko ekituufu ky'oba obeera osigaza. Omwoyo omubi gwalumba Buganda. Luntalo okusookera ddala lwa mwoyo. Omulaba asinga kukozesa kutegeera kwaffe ng'atulimba. Mwenywereze ku mazima, obutassa mukka, obutassa mwoyo. Mukama Katonda eyatulanya ffe Buganda twongere obusaasizi bwo. Amiina. Awangaale Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda.